Janalinnya Nakabiri muwala w'omulangira Nuhu Mbogo. Omumbejja ono awangalidde nnyo ekibuli awo era nga ne Dr. Muhammad Bule Kasasa gye yasinga okuba nga bw'ati awangalira ebbanga lyamala ng'ali mu mikono gy'omumbejja ono. Musajja yasomera ddala Kibulya mu primary myaka gya 1944 eyo n'alyoka atandika ebyokusoma. Era kinajjukirwa nti kakubeere kutuula giwandiise P7 ebigezo bya PLE mu mwaka gomwe yatuulira Muhammad Bule Kasasa ye yasinga mu ggwanga lyonna mu mwaka gwe. Era amala okuba nga bw'ati asinze n'alyoka agenda mu King's College Buddo. Tekyali kyangu nnyo mu kiseera ekyo naddala okulaba omusiraamu nga nebwe tebamwadimiitinze e Buddo. Naddala ng'ate wuuyo avudde mu ssomero gamba nga Kibuli mu kiseera ekyo Kibuli eyali talina bweri nga balirabanga amasomero bwe gatyo okugenda mu King's College Buddo wali oteekeddwa okuba nga n'essomero ly'ovuddemu nga ddala ly'amaanyi ne balyoka bakwadimiitinga. Katonda yali avudde ekibuli w'ebiseera ebyo nkiddamu nti teyali Kibuli gw'owulira leero. Lyali essomero ly'oyinza okulaba bwe lityo balisomeramu banaku balisomeramu bantu bafaanana batya. Kati ng'okuva ekibuli nti ogenze mu King's College Buddo tekyabanga kizibu nnyo. Ono ekyasinga okumweyimirira y'enkola gye yakolamu n'ebeera nti yeewuunyisa bangi nnyo. Aba King's College Buddo baatuuka okuba nga bonna baaniriza ne bagamba nti omwana oyo ayinza okuba ne waaka katumwaniriza omwana oyo musiraamu. Era mu 1950 n'alyoka agenda maaso n'okuba nga bw'atyo yeegatta ku King's College Buddo okusomerayo. Era eno yayongera okuba nga yeeyoleka nnyo ng'omuyizi atali mutene. Era kagabeere gano amasomo ga sciences y'omu ku baali basingira ddala okubeera abagezi. Era mu kiraasi yali mukumpi abaana nga 8 neweesiŋŋaana nti ku baana abaana 8 baatuuka okugeraageranya nga mu East Africa ku baana 8 abaali basomye amasomo gano ng'ogasse Uganda, Kenya ne Tanganyika ne Zanzibar, Malawi, Zambia, Zimbabwe. Bule Muhammad Kasasa y'omu ku baana abaali basingira ddala okuba abatutumufu mu bwongo. Gano amawanga gonna ne gakkiriza nti yadde naffe tulina abagezi naye ate mu ggwanga erya Uganda waliyo abaana abagezi, waliyo gwe bayita Muhammad Kasasa Bule. Emisomo gino agituuka n'atuuka e Makerere University olunno nga ali ku basale. Gavumenti yamuwa basale ey'Obwakabaka bwa Buganda olw'obugezi bwe ng'agenza okusoma. Ekiseera kyatuuka ng'ekyamazima n'okufuna ebitabo gy'alimiranga, naye gavumenti y'Obwakabaka bwa Buganda n'ebiyingiramu n'egamba mwana oyo akikole. Era n'abeera memba ow'abaana ba Kintu Association. Baana ba Kintu Association kyekyalinga ekibiina ekigatta abavubuka naddala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi Abaganda. Olwaleero tulina Nkobaza Mbogo, naye mu kiseera ekyo baana ba Kintu Association kyekyaliwo. Mwaka 1960 Bule Kasasa n'afuuka dokita, n'afuuka omusiraamu wano mu Uganda eyasooka okufuuka dokita mu byafaayo bya Uganda. Si dokita mu buyivu nti gundi alina doctorate, wabula dokita omusawo ng'ali ku ddaraja wa dokita. Ono ye yasookera ddala wano mu Uganda. Okumuyita Dokita Muhammad Kasasa Bule si lwa kitiibwa butiibwa, wabula dokita eyasoma obusawo n'abukugukamu kinene nnyo, ate yasookera ddala wano mu ggwanga lya Uganda nga musiraamu. Omusiraamu yasooka, ekyo kikulu nnyo. Emulaga awo mu ddwaliro ery'Emulaga we yakola kye tuyita okugezesebwa, tugiyita internship. Era oluvannyuma ng'agimaliriza bulungi, aba Mulago Medical Superintendent w'Emulago
ne Entebbe medical headquarters baatuuka okumutuuza nga yasazeewo newankubadde nkuguse era ensi nekkiriza naye nze njagala genda kusaavinga bwakabaka bwa Buganda. Bano ab'emulago n'ab'Entebbe medical headquarters ne batunuulira Muhammad Buule, omusajja omugezi, dokita omuyivu, gamulemye okujja alya ku ssente wano tukole emirimu mbw'agenda kukolera bwakabaka bwa Buganda. Baamuyita ne bamutuuza ne bamubuuza nti mwana waffe obadde otya? Kkiriza osigale mu Uganda Government Service okole emirimu gy'essente ezijja mu kitiibwa kyo n'obuyigirize bwo. Kigambibwa Muhammad Kasasa Buule yalemerako n'agamba byonna mbiwulidde, nsobola okufuna ssente mu gavumenti ya Uganda bwe mba nga ngikoledde, naye nze nsazeewo ngenda kukolera bwakabaka obwa Buganda. Mu 1963 Dr. Muhammad Kasasa Buule yeegatta ku Buganda Government Civil Service nga medical officer. Ekyamazima yakoleramu emirimu gyali miyitirivu nnyo, n'agenda maaso n'okuba nga ayitimusa ebyobulamu naddala no mu ggwanga erya Uganda mu bwakabaka obwa Buganda. Mu 1966 Dr. Muhammad Kasasa Buule gavumenti eya Uganda yasalawo oluvannyuma lw'okulaba nti obwakabaka bwa Buganda bwali buguddemu nnabe, kabaka wa Buganda n'abeera nti awaŋŋangusiddwa. Obwakabaka okitegedde bwalina abakozi baabwo nga ba Muhammad, kati kabaka awaŋŋangusiddwa kitegeeza gavumenti y'emmengo tekyaliwo. Kati laba gavumenti ya Uganda mu kiseera kino mu 1966 Apollo Milton Obote yagenda maaso n'okuba nga akulembera eggwanga erya Uganda, ne bakwata abakozi b'emmengo bonna ne babasindika mu bitundu eby'enjawulo bagende bakolereyo emirimu. Ono bamusindika Fort Portal agenda akolereko eyo oba olyawo ne mu bwakabaka bw'Ettoolo. Wabula oluvannyuma Dr. Muhammad Kasasa Buule yasalawo n'alizayininga okuva mu public service. N'agamba sigenda kukolera gavumenti eno, etuusizza bino byonna ku kabaka wange, nze ntandika ogikolera. Yayagala nnyo okuba nga atandika eddwaliro erirye mu bitundu by'ebugerere eyo. Ne bamugamba okusira ku birwo mu Uganda bonna babadde bakolera emmengo, gavumenti egenda kutandika okuba nga ebatunuulira nnyo. Muli luddawa era mukola ki? N'asalawo ekyo n'akita. Era bw'amala okuba nga akita n'akola emirimu gye emirala, n'agondako n'ebweru w'eggwanga, n'asobola okubaako emirimu gy'akola. Dr. Kasasa Buule atuuka atya okuyingira mu nsonga zino eziriwo leero ez'ettaka ery'emutungo, okutuuka okulaba nti omulangira David Wasajja abeera mu kakiiko akanva mugemereire lwa Dr. Muhammad Kasasa Buule. Bino bitandika bitya? We tugenda okutandikira awo, kamala okujja obubaka buno tutambule bulungi osobole okuba nga weekennenya ensonga zino gye binaggwera nga puroguramu eno gigoberedde bulungi, ojja kufuuka omulamuzi ow'ensonga. You start to see the things that connect us, from the warmth of our people to our rich culture. And when you look even closer, you start to see the beauty that grows from the things that connect us. The smiles, the friendships, the love. That's why at MTN, we spend every day innovating and empowering millions to connect. And because of you, we're celebrating 20 years of connecting Uganda. Everywhere you go, MTN. Wangi taata wekitiibwa njagala kubuuka mu byembalirira owandiise kati kusiku byetaagisa mu digiri y'ekika kyonna oba diploma mu accounting oba 2 principal passes ku A level ne 5 credits ku O level nga mulimu oluzungu n'okubala okwewandiisa mu
olusomo lwa June, August ne November lugenda mu maaso okumanya ebisingawo kubira Institute of Certified Public Accounts of Uganda ku ssimu 0393 ne ku Okay, wano weekirabye wano weekirabye nga bwe kiri ku mutimbagano gwaffe ogwa www.icpu.co.ug. Okay, nkifunye bulungi okitiibwa ssebo katulane tulabe taata ssebo ng'era mbeerawo olunaku olwokusatu olunaku olwokuba tubeerawo n'ekyenjawulo gamba ng'okubatemera okubaddeja bakasenta kasaamusaamu ate nga tukola ku ndwadde mukaaga zokka n'obuliro bwaso nga ku ndwadde esooka dda tukola ku mwaba gw'omulubuto oba alusazo olinakwena ebirondda zikutyakaanya tolya bulungi mmere ofuna gaasi w'omulubuto nakuwumbirigo gonna jangu ewandegera nawe atawanzibwa ekibadde kya haniya akuluddeko ng'osito ekyebizitoba nga kusunguwa nnyo abala musemerera abala temufiisa bulungi abambi mulina kitukiita prostate gland enlargement abakyala nabe balina obuzibu mu nsekezo okujja prostate gland enlargement nkagamu emu noti mwenda nkagamu munaana 0757 nkagamu emu noti mwenda nkagamu munaana. Munnayuganda abadde atawanyizibwa endwadde ng'onoonya ensimbi ez'okujjanjabisanga nazo zikubuze tokaaba omukisa guzze dokita Jafari Rashid Lukwagennaka wakikoledde olinaava ku naddako sukaali kikwatamu okulemeddeko nga teweerabiddeko omusajja nti oliika fulu okulwanira eddembe ery'omu kisenge ng'akuwa ddoozi ya mbalula regula mubalula super mbalula pakalasti obulamu ne butebenkera bulungi obw'omu kisenge nolwekyo dokita Jafari musange nakawa mu katale okumpi ne batunda amanda agafumba ali ku 0702 emu 36 26 ne ku 0782 emu 36 26 agenda kujjanjaba Esaawa ey'okubiri mu Inside Story ekutuusibwako bano abadde Eagles Supervision bakafulu mu kutwala abantu emitala w'amayanja bafune ku ssimu 0702 The Eagles Supervision, your demand is our supply. The Eagle Supervision, your demand is our supply. Bwe batyanna mukwano gwange gwatugibira ku Pearl of Africa Radio. Bagenze maaso n'okubanga bakujjukiza babayisa Eagle Supervision bano batwala bannayuganda wabweru w'eggwanga n'ogenda n'okola emirimu balina ekyafaayo kye baleese naddala mu mulimu guno ogw'okutwala bannayuganda wabweru nti balina okulambula okumala ebbanga lya myezi 6 buli mwezi bateekeddwa okubanga bakulambula beetaaga okulaba oli biki bakusasula toyimbizibwa ndubaale osula bulungi bakuliisa bulungi ekyo balina okukakasa nga ddala kituukiridde bakikola okumala ebbanga lya myezi 6 bwe kiba giweddeko babeera bakakavu nti omuntu ono kati watuuse lwakiri amaze okuba nga alose kitegedde mukwano gwange so be bannaffe abadde Eagle Supervision abagenda mu maaso n'okuba nga bakuwadde omukisa ogwo batuukirire ojja kuba nga bwotyo munnango bafuna mu kinene nnyo kyova olabanga n'abalufuka Quality Islamic Nursery and Primary School obasanga ndejje emirimu zone ettabi erya Lufuka Islamic Primary School bategeeza abazadde nti abaana 10 abasoose okuwandiisa omwaka guno tubasasuliddeko ebisale ebitundu 25 ku buli 100 tulina enkola ya e-learning bano abaana basomesebwa bakugu okitegedde kale no bagambye nti basanga endejje emirimu zone nga wakava akapande akamirimu poliisi kyamira ku batabata ku kidda endejje yambukira ku kipande kya Iden College bakubirenga ku 0702 16 yongera 16 assembly ayo 78 ate ye Dr. Jafari Rashid Lukwago onojja musanga nakawa jasimbya amakandaawo katale ojja musanga ku mwaliro gwa 2 waliwo kalina eryawo mu katale Jafari yakugamba genda ofune ekyenjawulo mu bujjanjabi ebbanga ly'omaze ng'okaaba lwa birwadde ebyo bikumazeeko emirembe akugambye nti limala jangu ofune ekyenjawulo olina obulwadde bwa sukaali olina pulesa olina alusa ebyo ebirwadde naddala sukaali ne pressure yagamba dda nti jangu akuwa ekirungo ekitali kya bulijjo ojja kukkiriza naawe ogambe nti nga nakeerewa dda abakyala mutawanyizwa nnyo ebizimba ku nabaana bw'ogendako bwoti mu kasanvu n'okutandika okukaaba mu kabutobutaawo bazita cramps zibatawanya nnyo abakyala Jafari alina ekyokuddibwamu gwalumizibwa omugongo magumba oba katugambe ennyingo nga zikuluma naawe alina ekirwadde gamba ng'ekyekiwanga yogera ku sinus bino byonna Dr. Jafari Rashid Lukwago agambye nti bimukwase bukwase ogenda kulaba kye bayita waaka abasajja nga waaka wa lusuluuju ogenda kufuna ekimanyiddwa nga mubalula regula oyo bw'aba takoledde dokita ajja kusimba mubalula super oba mubalula pakalasti ezo doozi abika 3 buli emu ajja kusimba okusinziira ku mbeera gy'obeeramu oyinza okuba nga oli myaka egigenderedde oli myaka 6 naye ogamba natabuka nga kusimba pakalasti
kitegeeza nti emyaka gyonna gibeera gisamba bulungi. Oli myaka gikyali mitoototo naye oli awo oyuuguma ng'akusimba supa. Kati senga olemerera bino byonna ng'akusimba gye bayita akaffe bamuyita Dr. Jafari Rashid Lukwago ennakaawo ojja okubanga bw'otyo omusanga agambye ku bulwadde buno kwata emitwalo 5 zokka ogenda kuwa obujjanjabi mukubire ku 0702 41 36 26 0702 41 36 26. Olwo ate bannaffe abatuweereza agencies bano bagambye gwe munnaffe atugoberera genda mu kikubo ku Malaika Building basuubuza ebintu bikosebwa ewaka omuli ebizigo omuli baby powder omuli sabun omuli omuceere energy drink wamu n'obuto n'ebirala bingi nnyo. Osobola okubakubira ku 0704 88 55 sembyeyo 34 tuweereza agencies ojja kubanga nabo bw'otyo mukwano gwange gwatugoberera obafuna bulungi ebisigadde bijja kubanga nabyo bwe bityo bitambulira ddala bulungi. Eno ye Pale FM dakika 5 zokka ezakayita ku ssaawa 5 ez'amakya lunaku mu mukwano gwange olw'Emmande Kampala Uganda obudde bukyali bulungi. 107.9 webale nnyo webalire ddala wennakyalinafe amakya g'olunaku olwaleero bamuyise Lukaya ekijabi gy'ogambye nti kayompe ku ntikko munnange bale kale mwebale nnyo ono agambye Mudathir Mulondo ebigenda mu maaso mu ggwanga byongera okukkaatiriza nti Uganda zaabu ng'olina bw'okyogedde. Kawada Ahmada n'abali emaddu mwena bannange bali nnyo kubanga mutugoberera ogambye nti ku mwala gwa bata wa Entebbe Road mu maaso ga Mukko Investment omwala gwajjula gumezeemu omuddo amazzi gajjula mu mayumba g'abantu ab'obuyinza batuyambe ku bata side awo kale kansubire nti bawulidde baba tebawulidde ntegeeze nkya kitegedde mukama wange ntegeeze nkya tubajjukize kubanga batugamba nti okujjukisa kugasa nnyo naddala abantu abo abalina emitima egirumirira bannayuganda. Mawejje Sulaimaani mwebali nnyo ndabira Nakayagala Sida abali awo ku lweggayaza bannange mwebalire ddala. Ono ngambye nti owaaye Abubakari Segu nti wajje tulaga ebiki ebikusobedde mbuli ebikusobedde. Ono agambye nti bulijjo Dr. Kasasa musajja mmekete bw'atyo wallahi Pale FM Katonda yeebale kugituleetera Lwanga Abdurrahman. Dr. Kasasa kankugambeyo ekirala kale omutegeere tuzeeyo wa Dr. Kasasa bwe kibanga byankugambye gwe omutendereza nti bulijjo musajja mmekete kankugambeyo ekirala oyongere okutegeera Dr. Kasasa. Mu 1965 kati gwontanudde nkutegeeza tugende mu nsonga semasonga nga bwe byajja. Mu 1965 Dr. Muhammad Kasasa Buule ye yali omuwandiisi owa Pressure Group kitwale nga ekibinja ky'abasajja mmekete abagezaako kwegamba nti yite ntya nga boolaba people power si kibiina kyabyabufuzi fenyo ng'abasiraamu bagamba naye nga tusosolwa n'ebifo mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka Emmengo ne tuba nga abasiraamu tetuliiyo abasiraamu beekolamu omulimu. Pressure Group egenda okwogerera kino obwakabaka bukyuseemu nga boogerera abasiraamu. Era mu 1965 ne batondawo Pressure Group eno eyali omuwandiisi wa Pressure Group ye Dr. Muhammad Kasasa Buule ndowooza kati ogoberera bulungi ye yali omuwandiisi owa Pressure Group egenda okwogerera obusiraamu mu gavumenti y'Emmengo. Era bamala okuba nga batonzeewo kino abasiraamu tuli bantu tuli baganda naffe tuli baabana baawe bwe batondawo pressure ku gavumenti y'Emmengo mu 65 ng'oyogola ba Dr. Muhammad Kasasa Buule ye muwandiisi biki ebyavaamu kambi kugambe nabyo osobola okutegeera omusajja ono olw'amaanyi gano bye baateekamu okwogerera obusiraamu. Taata omukadde waffe Omulangira Mbuga Badduka Kongolo ne bamuwa obwa ssentebe Buganda Public Service Commission. Ba Muhammad Buule bakubye ekibayita emmundu y'ebigambo kwogerera busiraamu. Mengo neewulira nagati owaayi kati mujjeejo oli Omulangira Badduka Kongolo mumuwe ssentebe Buganda Public Service Commission.
ne batuuka okukola ekitakolebwa olw'abasiraamu bano ba Muhammad Buwule. Waliwo amasaza agaali gamanyiddwa nti ago kale babeera basiraamu. Mengo nekkiriza essaza ly'e Busiro ne bagamba owaayi naye tuliwo omusiraamu. Awo muzzukulu wa Kasujja Haji Kibirige waabiyingiriramu ne bamuwa essaza ly'e Busiro. Ne bagenda mu bulamuzi ne baleeta Haji Semugenze ne baleeta Ssenjala era ne mukadde waffe Haji Lutale naye ne bamuleeta mu bulamuzi wa. Lwaki kopo bano kye baakuba ba Dr. Muhammad Kasasa Buwule. Ndowooza ntegedde bulungi mukwano gwange gwe abadde aga nti musajja munene bwati. Kyenavudde gamba nti bw'onoowuliza puroguramu eno gye tulaga kijja kuwa ekifaananyi, era bwe kinaakuwa ekifaananyi gye tunaagiwunzikira oba oli otunaayongera n'okufuna ensonga lwaki bino byonna bizze ku Dr. Muhammad Kasasa Buwule. Ate ng'eno ntandikwa waliwo n'ebirala. Bino si bye byokka bino eby'emutungo, waliwo n'ebirala. Ekyo kiwedde njagadde ekyo kusiinyaako busiinya osobole okubanga bw'oti otegeera ensonga. Kati ettaka ly'emutungo lino lijja litya? Mu 1966 ffenna tukkiriza Ssekabaka Muteesa pulezidenti wa Uganda, kati tumuyita kabaka kuba yali akyali mulamu. Mu 1966 pulezidenti wa Uganda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Muteesa Apollo Milton Obote n'asiima n'agamba nti ono nteekeddwa okugenda maaso n'okubanga mulaga faya nina omutwalaganya ateekeddwa okubanga eggwanga lyange erya Uganda alivaamu. Yagiyitanga nsi eggwanga lyange erya Uganda. That Kabaka kabaka n'amutwalaganya. Ovanga ku muntu akutwala nga nennabugi simufungize, n'akutwala entatinda nga teweeseekedde na kanyeebwa, kugamba nti bwe naabeerako mu kkubo nga ŋŋenda n'ameketako ne bakutwala nga teweeseekedde na kanyeebwa, kale teyeetegekera buwaŋŋanguse buno. Waliwo ababwetegekera oli n'agamba owaayi kaŋŋende mu buwaŋŋanguse sijja bisobola, ebya gavumenti eno eyinza okutwala obulamu bwange. Abantu bebawaŋŋanguka naye abamu bagenda beetegekedde kino. Kati eriyo abagenda nga tebakyetegekedde nga Ssekabaka Muteesa yagenda takyetegekedde, kyamugwako obugwi baabwe era bwe kimugwako nga bwe kyaliwo n'agenda. Ekyamazima obulamu tebwali bwangu n'akamu n'ak'ettondo. Bwe buba nga tebwali bwangu ate ng'obulamu buteekeddwa okuba nga butambula. Bw'atyo kabaka wa Buganda kuba yali akyali mulamu ng'embeera emulemeredde n'atuuka okuba nga bw'atyo awuliziganya ne mwannyina asobole mwannyina ono okuba nga bakola enteekateeka powers of attorney ku by'obugagga ebya kabaka Mutebi. Mwannyina Victoria Mpologoma amuyambeko okubaako by'atunda n'amuwa obuyinza ku ekyo, era bw'amuwa obuyinza ku ekyo Victoria Mpologoma mwannyina wa Ssekabaka Muteesa ow'okubiri, ono Mpologoma asobole okubaako ettaka ly'atunda erya Muteesa. Mu kulitonda akasente kano basale amagezi bw'otya bwe katuuka ku kabaka wa Buganda kuba yali akyali mulamu ebiseera ebyo nga gyali ebungereza embeera ekalubye mu byenfuna. Embeera ekalubye yeetaaga obulamu okutambula, alina ne baalabirira. Powers of attorney ne zigenda mu maaso n'okuba nga ziweebwa mwannyina Victoria Mpologoma atunda ettaka ery'emutungo. Ku by'obugagga bye nnina ettaka ly'emutungo please litunde tulabe nga nfunamu akasente akanannyamba. Era kino mwannyina ono n'agenda mu maaso n'okuba nga akikola. Ku bye nnina wano ŋŋenda okwetegereza nga 13 mwezi gwa mukaaga 1968. Okay.
Ssekabaka Muteesa olaba ntuuka nokulaba ne ku siginicha ye mbadde sigimanyi siginicha ye naye ngirabako wano n'awandiika naawe obuyinza eri mwanyina Mpologoma nyamba tunda kaawo nsobole okufuna kasente obulamu bubeere nga butambula era mwanyina Mpologoma kitegeeza nti mu kiseera kino afunye kye bayita obuyinza Nasolo hey kale bino nja bikusomera edda munnange ono kyeyakola naye teyali mubi n'atunda ettaka ly'emutungo aliguza baani bwe yanoonya baani abasobola okuba nga bagula ettaka lino ekyamazima olw'okuba nti ssente zaali zigenda mu maaso n'okuba nga zeetaagibwa abasajja abagenda mu maaso n'okuba nga bamuwa ssente tebaali balala twafuna aba Lakeview Properties kubanga ebasajja abalina ssente ne bagula ettaka ly'emutungo lino eryogerebwako